Yeebazibwe Katonda waffe omulungi Omunazaalesi, agulumizibwe aweebwe ekitiibwa Mukama waffe Yesu. Amiina. Mbalamusizzaako mwenna nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunaku olwaleero Mukama abakuumye atya, yeebale abakuumye mwenna ate nammwe mwebale gye mutuusaako engalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kaakati olwaleero njagala tutunuulire ensonga eno. Kankubuulire ebigambo bino nga sinnaba kutandika vidiyo yaffe eno ey'olwaleero. Kankubuulire, mu bulokozi waliwo ebintu bye twogerako obwogezi naye nga nabyo biri part of salvation, biri part of us, biri part ya kutuzimba kunywerera ku Katonda, biri part ya kutunyweza kunywerera ku Mukama. Wabula nga tewaliwo ebyawandiikibwa, tewali yali abyogeddeko yenna ng'abyogerera mu Bayibuli, wabula nga byakulyetingibwa okusobola okutuzimba ffenna okusobola okunywerera mu bulokozi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kakati ebyo ffe abakkiriza ffe tusobola okubirizoninga ne tugamba nti ekyo tugende nakyo, kino tetugenda nakyo. Bayibuli egamba nti kyonna kye mulisalawo ku nsi kirisalibwawo mu ggulu. Kakati njagala twetegereze bulungi ebimu ku bigambo bye tukozesa olw'okwezimba, olw'okuzimba omwoyo waffe. Ebigambo bye tukozesa ebimu tubikozesa nga tetulina na kubikozesa, ne wabaawo abatulizoninga abalina ebigendererwa byabwe ebirala, abatali bakkiriza. Singa atali mukkiriza avaayo n'akulizoninga, ogenda kumuddamu ki? Ekisooka, Katonda ayamba yeeyambye. Tekirina we kyawandiikibwa mu Bayibuli, naye kyalondebwayo ne kijja ne kitandika n'okwogerebwa abakkiriza. Mulimu abakkiriza abamu nga bakikozesa nti munnaye Katonda ayamba yeeyambye. Kakati ekyo ekigambo kifu, era mulokole toddamu kukikozesa, kifu. Matayo essuula ey'e11 n'olunya olwa 28, Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye. Omuntu alina amaanyi tojja eri Katonda, totawaana kujja, wabula Mukama anoonya ojje ng'okooye asobole okwegulumiza eri obulamu bwo. Katonda ayagala akuyambe kubanga obadde tosobola kweyamba. Mukama waffe Yesu Kristo akozesa ekigambo kino nti sajjirira batuukirivu, najjirira baki? Balina bibi. Omulwadde yeetaaga omusawo. Omulamu ki ekikutwala mu ddwaliro? Okimayo ki? Teweetaaga musawo, wabula Katonda ayamba yeeyambye. Mukama tasobola kukuyamba ng'okyasobola okweyamba. Ekyo ekigambo kifu. Ekigambo ekirala bibeera nnyo mu konfulensi eyo gye tulaga ez'abalokole, ez'abakkiriza, nti munnange waategedde nti Mukama alina olutimbe mu ggulu era olutimbe olwo bajja kuluteekako bakulage buli kibi kyonna kye wakola balyoke bakusalire omusango. Ekyo ekigambo nakyo kifu, kitya bwe kiti. Tosobola kuŋŋamba nti Katonda ajja kuteekawo olutimbe mu ggulu alage bamalayika n'abantu bonna, naye kennyini ng'atudde awo ali mu kulaba bye wakolanga. Njagala tugende mpola mpola. Mmanyi bangi nnyo tebategeera kintu kino, wabula kino kyogerebwa okusobola okwezimba, okutussaamu entiisa tusobole okunywerera ku Mukama. Wabula singa wavaayo omuntu n'akulizoninga
bw'ati nga bwe nkireese nti okakasa mu ggulu wagenda kubaayo TV nti Mukama ajja kuteekako olutambi alabe buli kimu kyonna kyonna kye wakola, ekyo kifu. Era kkiririza mu ekyo, okkiriza kifu. Olutimbe lwa Katonda lwe luliwa. Njagala tugende mu Bakolinso ekisooka essula eyokusatu n'olunyiriri olw'13 mpaka 14. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba nti mu muliro omulimo gwa buli muntu gulikeberwa naye kuyita mu muliro. Okawulidde? Omulimo gwa buli muntu gulikeberwa naye kuyita mu muliro. Omuliro kitegeeza ki? Bayibuli bw'ekyogerako. Omuliro, genda mu Yeremiya essuula eya 23 olunya olwa 29. Ekigambo kya Katonda gwe muliro. Ekigenda okusaliza omusango kye kigambo kya Katonda kyayogera kitya mu bulamu bwo, kyayogera kitya eri ebikolwa byo, naye bwe kibanga kyayogera bwe kiti gwe n'okola bw'oti, ogwo gwe musango gwo. Buli kintu kyonna kyonna kye tukola wano oba obulamu bwaffe bwonna bwonna bwe tugenda okubeeramu obuddako bugenda kusalibwawo wano. Era nkwegayirira buli nsobi yonna gye wali okoze gitereereze wano. Olutambi terugenda kuddayo. Bino ebya TV mbu mujja beera mu ggulu mbu bakuteereko TV, ebyo tebiriiyo, bifu. Omusango gwo gusalibwa, kiggweera wano. Bayibuli egamba nti beesiimye abafu abafiira Mukama waffe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Ebikolwa byo bigenda kgenda naawe, ebirungi bigenda kgenda naawe, ebibi nabyo bigenda kgenda naawe. Bye bikuvuga nga bikutwala gy'olina okugenda. Ebikolwa ebibi bigenda kukuvuga bikutwale gy'olina okugenda, n'ebikolwa ebirungi bigenda kukuvuga bikutwale gy'olina okugenda. Bitya? Nti ow'ebikolwa ebirungi ogenda kujaajingibwa kusinziira ku bikolwa ebirungi, so si kubiteeka ku TV. Ebikolwa ebirungi era bisalibwawo kuyita mu kigambo kya Katonda. Kyayogera kitya? Wakola otya? Kiggweera wano. Mukama yeebazibwe. Kiggweera wano. Tebakugamba mbu simanyi ate Mukama ajja kudda wali ateekeko TV akulage nti olaba wagenda mu loogi ku lunaku lw'okutaano, ku lw'omukaaga n'ovaayo n'ogenda n'oyenda kawala kaawali n'ovaayo, gwe wagenda n'obba amatooke gamu, olabye wano ng'olitema, wano ng'ogenze mu loogi n'akawala, olabye? Ebyo tebiriiyo, bifu. Njagala tuyige ennono z'obwakabaka bwa Katonda, wabula tuve mu kulowoolereza. Okulowoolereza, okufumiitiriza tufumiitirize, naye tufumiitirize nga tugoberera ekigambo kya Katonda nga bwe tufumiitirize nti ebigambo byonna ebikozesebwa tussaamu entiisa tusobole okutya ekibi. Ebigambo ebyo bya mugaso nnyo 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 eri buli mukkiriza. Naye oli bw'akulizoninga, nkugambye oli bw'akulizoninga nze bwe nkulizoninze oba nga bwe neerizoninze, nedda. Tekisoboka Katonda kuba na TV ng'eri mu ggulu agitaddeko mbu ng'ali mu kulaba bye nakolanga, nedda. Kugambye ekigambo kya Katonda kye kigenda okubeera TV. Ekigambo kya Katonda y'endabirwamu ate kiggweera wano. Buli kikolwa kyonna kyonna kye wali okoze, kirungi oba kibi, okikola kusinziira ku kigambo kya Katonda nga bwe kyayogera oba nga bwe kyogera. Era jajimenti y'ekyo ky'okoze ebeera wano mu kigambo kya Katonda. Weebeera jajimenti w'ekyo ky'okoze. Kigambo kya Katonda bw'oba oyagala okumanya nti gwe muliro,
nga Abakolinso ekisooka 3:13 bw'agambye, Saddulaaka, Misaaki ne Abeduneego bwe babasuula mu muliro ogwaka baasangayo ekigambo kya Katonda, baasangayo Omwana w'Omuntu munda. Tebaasobola kusiriira. Ebikolwa byabwe bya Saddulaaka, Misaaki ne Abeduneego tebyabaganya kusiriirira mu kigambo kya Katonda, tebyabaganya kusiriirira mu muliro. Ekigambo kya Katonda kyabajaajinga, tebaasobola kujja. Bayibuli egamba nti Nabukadduneeza n'agamba nga ndabamu omulala alinga omwana wa bakatonda. Oyo yali Mukama waffe Yesu Kristo. Yokaana essuula esooka n'olunyiriri olusooka, Yesu kye kigambo kya Katonda. Ku lubereberye kyali kigambo, kigambo n'aba eri Katonda, kigambo n'aba Katonda, kigambo n'ajja gye tuli. Muliro. Kugambye Yeremiya essuula ya 23 olunyiriri olwa 29, muliro. Kakati baleme kulimba na kugamba nti wategedde nti gwe genda n'ebikolwa byo bajja kuteerako TV. Obirabe, ojja kulaba ka TV nga kali awo, bakulabe ng'ogenze mu loogi wano watema ettooke lya neighbor. Ebyo bifu tebiriiyo, wabula ekigambo kya Katonda kyennyini kye kigenda okutujaajinga. Njagala okole nga bwe kyogera, kola nga bwe kigamba, kola nga bwe kigamba okukola. Bw'onaakola nga bwe kigamba okukola, kye kigenda okujaajinga ku lunaku luli. Bwe kiba nga kikugamba kukola bulungi,